Kati ngenda kino ekintu ngenda sooka kyogerera wano ku live yo. Kibadde kyama naye ngenda kyogera. Owulira Junior? Kyogere. Amazima agasembayo gali nti Alien Skin alina omuntu gwe yanyiiza. Okiwulira ekintu ekyo? Owulira. Alina omuntu gwe yanyiiza. By the way, musobola recording ekintu kino oba ne mumutuusaako obubaka. Ne mugamba nti Queen yagambye ekikusumbuwa olina omuntu gwe wanyiiza. Nagezaako omutuukirira by the way. Nagezaako omutuukirira omutaasa naye abantu abamulika abakadeideyi abamu abamuliko tebasobola kukiganya. Kati obuzibu bwe bugira buli bwe buti nti Junior obanga obadde tugeze ng'olina omuntu ng'alinga parent wo ng'akulera ng'akuliisa ng'akunywesa ng'akwambaza nti olunaku lw'omunyiiziza n'asalawo okkuta ebintu bisobola okukaluubirira. Kati Alien yanyiizaani? Alien bayirawo omuntu gwe yanyiiza emabega kaawo nange namumiitingako ng'agala kunteeka mweyera conjunction y'okumulwanyisa naye saakigula bulungi nenkivaako nenkizza ebbali. Naye bwe kyolina omanya nti golooza lwaki emabega kaawo bino ebintu Alien bye yakoze nti genda nsambya asimanga kukwata abasawo biki olooza gwe busoose edda yali tabikolanga nti edda Alien ng'omuvubuka yenna yakolanga effujjo naye nga tebasobola mukwatako. Naye kati ssaawa zino bintu bye bimu abikola naye kati goloze lwaki ennaku zino bamusibaasiba nnyo. Kitegeeza omu ku banene abamuwanika yamunyiiza n'asalawo like atandika omulabisa amuggyeko buli kimu. Mission yakumuggyako buli kimu ekikye amulabise amuggyeko fame amuggyeko biri ebyamuvimbisanga abantu batandika omulaba ng'omuntu ali common. Ye munene kigwe twagala omanya. Anti kati era nnyinza omwogera wano ate ne nnyongera bwongezi buzibu. Olina looyo, olina kanso? Olina kanso? Soko mbuulire, olina kanso? Kuba oli munene ddala omu ku bafayino, olina kanso? Soko nsuubiza mbu olina kanso. Anaawoza emisango, olina kanso? Omu ku baki? Y'omu ku banene ddala ba finals mu ggwanga. Era ng'alina abantu abanene mu buli department, alina abagagga bangi bawanise, alina abanene bangi bawanise mu buyinza, alina abantu bangi basavinze, alina abayimbi bangi bawanise. Kitegeeza muntu w'amaanyi nnyo, alina amaanyi, ali spiritually strong. Wamusisinkanako oyo omuntu? Enze mumanyi. Wamusisinkanako? Mumanyi namusisinkana era naŋŋamba nti yamunyiiza. Yamuwanika, yaŋŋamba nti yawanika Alien n'atuuka n'ava ku bukwakkulizo n'amunyiiza. Era yaŋŋamba ebintu bino wammanga, yaŋŋamba nti agenda mujjako buli kyalina. Naŋŋamba agenda mujjako fame. Naŋŋamba agenda mujjako ne wasula Fangon Forest eveewo. Naŋŋamba agenda mujjako ekitiibwa kyonna kye yamwambusa nakyo kye mumulabamu. Naŋŋamba n'amamotoka gonna buli kimu agenda kimujjako. Bino byenjogera bya munda nnyo. Kakino kyenjogera bakiyita kulabisa golooza bano abantu wembamba manyi abaamunyiigira ng'ate bantu be bamundolooza ni yabandaga. Kitegeeza ye yabandaga ye kennyini. Kubanga ne babeera nabaawo bayita bakyali be yabalaga nze abamanyi. Kati omuntu oyo akolawa oyo spiritual father we gwe yanyiiza soko tubulire akolawa mu poliisi magye tubulire wajja akola. Talina waakola naye ate asaplayinga mu buli kitongole asaplayingamu abantu ab'amaanyi nti wogenda ku poliisi alina bammeja ab'amaanyi wojja mu bagagga alina abagagga ab'amaanyi ddala wojja mu b'obuyinza yasaplayinga ab'obuyinza ab'amaanyi ddala. Kitegeeza w'amaanyi ddala nti w'omunyiiza buli wamu asobola okunyigirawo. So Alien Skin wonna w'oli ate sooka omutubuulire yaani twagala kumumanya. Anti kakati atunule mu ba spiritual fathers be spiritual father we. Omanyi ekigambo spiritual father kye kitegeeza? Abalabi ffe abaagala okumumanya. Aha, kati waba musawo muganda ng'omumanya ng'ogendayo. Nga tumanya programu eno ssebo ya mazima oyinza okuba by'oyogera owaayiriza. Tewali kuwayiriza wano.
tewali kuwayiriza era nze obwedda mbalaba nkugambye spiritual father we kati gwe naye Junior yakozesa bulungi like intelligence yo otegere spiritual father abali mu comment section bagambe omuntu wabeera ne spiritual father babeera bantu kikaki either abawaddiini oba abamusamize oba aba Illuminati spiritual fathers bagwa mu gundi wezityo. Labano bano bagamba naye mukola like mwetoloola just oli yanyiza ndooza muntu yanyiza muntu yamuwanika omuntu yamuwanika n'anyiga n'agamba agenda mujjako buli kimu kati omuba mwagala okakasa nti I'm not lying abamu ku ba tiktokers oba ba influencers ab'amaanyi omuntu oyo yabatuukirira dda ng'ayagala beetabe mu bintu by'okusuula alien. Bino byamudda kati olooza lwaki we bamukutte bagamba mbu simanyanga yakola omusango simanyanga yabba miliyoni 3 nabba n'essimu ne wallet nti just awo baafunye kagundi kakumwekwasaako ne bazukusa emisango gy'emikadde nti n'emabegako awo babadde bamusibaasiba oli omuntu yamutandikako dda so kati mwabali wano abavuma mbu simanyanga biki just kye mulina okukola pray for alien era mumusabe omuntu oyo afune ekisa kozi nze mumanyi muntu alina ekisa naye womunyiza akujjako buli kimu nze mumanyi kati jasi bana abasama tebakimanyi nti ensi gye tulimu eri spiritual nnyo omuntu oyo ogenda mu ŋŋambo batugenda mutugamba kati Junior kati ekintu kiri bwe kiti nti waba waliyo ki abantu eyo abategeera kyenjogera basobola okukola ki okukimanya kuba ebintu byabagezi si nti buli omu asobola okukimanya abamu bagamba alien yaggoba wali omwagala kati olunyanyi yakuddayo kati nedda bino ebintu byakyama nnyo ate oyinza n'okwesanga nga I'm here because of him nga yabindaga naye nga byamukyama nga bala tebasobola bitegeera nga yabiraganze kati no buza abali okufangoni nti bamanyi spiritual father be babamanyi kati gwe yabatugamba ngani kati kyegeeza gwe awo weebuuliza waliwo abagambye don't mention of course Junior this thing is so sensitive muwagire n'aleemu Museveni muveeko kati fangoni mu lunaku olwo tekuli muntu mu lunaku olwo bakasitoma bagenzi ekyo kibabuulira mmwe bwebanga okolera Museveni byakuwadde by'obaolya byatakuwadde bireke bw'oba okolera mu gavumenti oteeka okumanya system efugibwa eno gavumenti efugibwa famire 8 ezo famire 8 bw'oba tozigwamu toyingiramu. Number 2, when you fall into a mistake you're under bus. Ojukira kutesa byagenda keruzira yagenda wano ne ba vice president ba Kenya katuve ku vice president gokimanyi ndi mukula yagenda mukomera omanyi Jim Muhwezi minister wa security ndi yagenda mukomera nze mbibagamba buli lunaku titemusaaga ne government oyina gwe weerabidde yani the might General Kale Kayihura oyo bamufulanga unakulwayo teddanga ngulu gwe Kayihura yalina government number gwe kitata ngayingira buyingizi wali bakuli mu CJs nayingira nakola bwati naganize kitata munonyeze entebe kwentuula n'abantu bange ne babawe ebyokulya bakaweesa mwekamba buulire you are just joking ayina amatu awulire kyemugamba bw'oba okola kola mpola bw'oba osiba abantu basibe mpola bw'oba akuwadde omugo okukuba tokuba guze emabega gavumenti nagikola emyaka 19 bakuba nabaakajanja bana bakayingira bano bali kuno bachachaika eno government si atata ya Museveni olaba nange nadduka nje banoonya ke nakumunana nansula Junior Katengo gisagala kubeera hiro bahiro bafa dda
Aganje siyako muzira kaneddukire. Ninga kagere nonye kumanyi. Agaka dokita. Bansisinkana wansi mu kifo kiba kita ku quality eruwa wagulwa police. Abasajja ne banchika pick up ngeriko namba plate za Bungereza. Ne bavaamu n'emiriro. Ne bangamba Mondo tukwagala naye twagala okola ekintu oyogere ndi gino angina yabba ssente n'eŋŋaana. Kakati nze kinakola Linda mukato. Bali bagamba ati obagala gino angina yabba ssente. Nti yajja etwala ssente kuva ewa Siraji. Kakati Junior abasajja ne mbagamba timutawaana ne bangamba tugenda kukwata. Kati bagenda basulanga ku gate wange nga nsula mu Kampala Road. Kampala Road waliwo ka hoteli kali awo waggulu kamusajja n'omunyarwanda omugaga yaani awo Kampala Road awo nga opposite field dido. Kati nga nzija n'ensula omwo. Kati kinakolanga kubanga nange ndi muyeekera tonzanyisa nga nkwata essimu zange n'engenda Lweza n'enkuba amasimu gange n'emaliriza n'engagirako awo n'enzijamu simu kaadi n'enzijamu eryanda ne bajja nga baddukira Lweza bamanyi ensula Lweza kumbe ndi mu makati Kampala mwensula. Sisaako simu sisaako internet simu sisuza olunaku lw'odduka gesooka olutubuulire oludduka otyo nange nakola counter interview andi kati nze siri muddu singa ono ngamwe nga basivilian nze nkola kyabaita counter intelligence bakubiga babiga bobuli mwenaali mute kutonda counter intelligence kitegeeza ki olina okubaayo n'abantu bomanyiyo munda nabe nga ate nabo nga bambega batula mu meeting ni bakubira essimu nga bano batese engeri bagenda okukwatamu engeri bagenda okulagiramu mwanti corruption yona giyingira nengisesema embiri papalo n'okukwata ku Mondo ku kesi yange ndulina tovola nti nabachallenginga nembibasindikira nembifuna photocopy nenfuna copy nempa baloya bange nibaseka n'okuseka nibagamba omuntu atalina complainant atalina muntu yamuwa sente ayakola transfer alina two certificates eza search warrant nebazifuna nebazisigninga bakunenyaki Kamasanyo babuuza nti ono gwe munonya omulamuzi Kamasanyo ani amuwabira agamba ba DPP lwaki temuddayo musoka mwerowooza muwabe bimutamanyi olwafande nakalema biyingiriramu ebyokutwala eno anti yaliwo anti-corruption unity naye kati bamujja mali mu investment yali asususe nga alina akatala n'amaalo yalina amaalo mangi buli kyayagala kukola kikola mu kamera leeta omutwego otyaki ona girlfriend goyitawo oba abakulu obayisaamu eggaali nze bulamu nti abwagala balabire ddala buli kintu kyokola ne bwe ogenze mu service oteeka ku kamera ne bwe oddaba oteeka mu kamera you can't let even your media team do the work buli gwokwata oyagala kumuparadinga. President Museveni is not a stupid man. And you can manipulate him once, you cannot manipulate him twice. Dozi anajimuwa. Kubanga nzi shali kinogenya chichi omusajja Ramesh eyayagala asuze nyumba mu custodian board nga wala bazisuze emekololo baziganidde. Teri kyali kinkubya kirala kyali ekyo. Bayagala kutwala nyumba bazitwala. It is okay batwala bino byansi byakuleka. Naye Katonda tiyebaka Junior buli muntu yena kyakola kuno kunsi gwe ne woli muttaka ngomaze okufa nga bakuzise na mu bitiibwa omusaayi gwo gulisigala kunsi nga gutambula nga gubonaabona buli muntu akabya omuntu yenna you may go safely gwe n'ogenda ne yalira ettaka ne bakuziika ne mu bitiibwa ne bakubira n'emmundu but remember your children birozuuka ku makya n'otunula ku baana bo abaana baabo bali bakola byobakola kankiddemu buli lw'okwata ebintu ebikyamu n'obikola abantu gwe bayinza okuyisaawo ne bakuteeka mu ttaka naye lukiseera kirituuka abaana gwe biryozuuka ku makya ngo batwala ku ssomero abaana baliko ekikolimu bantu abo baliko ekintu waliwo akaabira mu nsonda waliwo omukazi yeetikka omwana w'emyezi 9 amulaba amuteekayo mu ttaka naye Katonda alina bwajjukira abooluganda waliwo omuntu yeetikka omuntu myezi 9 bino saagala mu byerabire
waliyo Katonda tali yazanguziza amanya omulamuzi yenna ayinza okusalira n'omusango n'akusingisa ne bakutwala ne mukomera obulamu bwonna naye waliyo Katonda ono ateerabira bano bino bigambo bitwalira abantu buli kyokola kyonna in the name of hurting someone zeebigere mabega. Love people are good. Abantu balungi abantu bano balina akamwa akatonzi. Omusaayi gukaaba Junior omusaayi gukaaba mutakani gukaaba abantu amuti bakyebaka lwa musaayi. Tulumya abantu nze seegulu eri abantu. And let me tell you, mwabamu kabakola bye mukola Museveni tabyagala era tabikiririzaamu kubanga akimanyira emyaka gye gyakusisinkana mutonzi. Oza President Museveni akyalina emyaka 3 myaka gyakusisinkana omutonzi alina okwagala kwa Katonda mu ye. Kati bino byonna mukola mujjukire nti waliyo Katonda. Ekyokusatu kino kiddamu olifa ne bakuziika mu bitiibwa ne saluti ne bakukubira naye waliwo ekitafa gwe mwoyo ogukaaba n'omusaayi ogw'obwereere. Nze nadduka alien skin obusungu abavubuka mu buveeko. Ekyokubiri ng'oli backed by government yagala kugyolesa. Ekyokusatu nze nfunye essimu kuva e Kampala era njogere n'abakulu b'e Kampala bantegeeza nti alien skin alina okumutwalayo ab'ekyokulabirako. Singa takoze ekyo abasawo bandi badde beekalakaasa. They would be now on the street. Naye kino kirungi bamututeyo tujja kumugjawo era waliwo enteekateeka babebe kulu gye balina bagenda kukola enteekateeka ne bala bamuvugyeyo bagenda mugjayo tugenda kumugjayo. Enteekateeka lyagirimu badde biyitidde mbadde mpuliddeko waliwo ng'ambyeko nti bebe kulu mwali babala muna mwebali amuntu wonna mwebali kwabaliza uyu mwana waffe w'enaalemu ajja kuvaayo. Njagala aveeyo bambi. Ali sikira ajja kuvaayo ate nze pasita wa Fangone wa Kabira ajja kuvaayo. Nze mbabuulire violence si mulungi naye we yeetaagisiza abantu bamukole. Nsambya hospital singa twabadde tetulinayo connections, singa baganda bange tebejjeeko waya, taata waffe yadde agenda kufiira Ensambya. Yabadde agenda kufiira Ensambya. But it is an emergency. Omusawo agambye bagikebera omulwadde n'omuteekako omusaayi mungi naye tebagulaba. Omusaayi tebagulaba ndowooza mu system kye babadde babategeeza kubanga tebagulaba. I can't explain that nange sikitegeera. Kubanga bagumutaddengako nga era mugulaba guyingira. Naye nga ndowooza bo mu byuma byabwe bwe bapima. Bagulaba tebagula balaba units zalina okuba ndowooza nazo si zalina. Ng'omuvubuka agamba mukwano mulinde omuntu ajja ku makya yabaakebera omusajja. Kati baganda bange abalenzi bakoomu kuliko omu nga mugamba musawo ogenda kukebera omulwadde ono taata wange gweyogerako bwoti. Batugambye kiri agent omusaayi tebagulaba omuntu aggwawo omuvubuka nga tagaana. Kati omu ku baganda bange yakozesa abasawo b'Ensambya abo training ng'akubira bakyali be nga bagamba bannange munyambe taata wange ali ku lumu eno omuvubuka aganye omukolako agamba tulinda agenda mukolako nkeera naye ate omusawo agambye kiri agent. Better enough senga wafe oli gwe bakubidde simu atuuka naye ekiro mukazi watu wherever she was coming from yajjidde muleeya intaani yavumya oli naye nga tamanyi nti avuma siniya akola awo. Mmwe nga tonnatwala muntu ng'ali ku emergency ku ddwaliro n'ofuna buzibu you can't understand mpaka ng'otuuseeyo. Tumaze ebbanga nga tubyogera nga bino tubyogera nti bannaye mututaase institute enfu eya medical nga tewali ayamba. Kati senga wafajja sigenda mwogera manya ayingira mudwaliro agamba bannange agamba omuwala nfaayo ng'ayogera n'omulezi mugamba ogenda mukolako omulezi agamba nedda mpaka we yamugiddeyo ID. Omulezi n'agamba musawo nga baganda batandise okwecwacwana baagala kukwata musawo matayi ayinza n'okuba baagamukuttemu kubanga nabo si bangu bakoowu. But anyway babadde bali mukutya everyone was freaking out you know. Taata wo mulaba afa omusawo akugamba linda jencha yabamukolako naye ng'ovudde muwadi bakugambye kiri agent bamukebere tulabe kituzaako. Munange nga onamulaga ID omuwala yetonze okuvuma omusawo nga bagambye tujja byogeredda musoke muyingiza omulwadde nga bamuyingiza munda nga bamukebera nga bamuzza muwadi nga tulinda results bazese ngo omusawo agamba ono omuntu teyeetaaga kulongoosebwa mwongere kumuteekako omusaayi gujja kumala gupiikinga omusaayi abadde talina amuwadde. Omusawo oyo omukugu ng'omusawo agenda omusawo omulwadde asigala awo tana stabilizinga naye ng'ali mu mikono gyabwe bamukolako ng'omusawo omulala ajja
Yabaddewo ko the other day nga bagamba omusawo omulwadde n'abagamba yeetaaga operation nga bamugamba omusawo senior agambye nti yeetaaga operation omanyi abasawo okuyomberawo tebinaweza na weeks 2 nga basawo bayomba beekywakyana kati senga afunga gamba atulindeko tulaba omusayi kye gukola buguta responding nga then tulabe ekiddako results ziraga munda tainaamu oli kye yayise leakage okuba nti omusayi guyinza okuba guli munda omwo nga gugenda gye gutalina kukola ki gye gutalina kugenda nga babeera omwo ng'omusawo agamba obuzibu bwe tulina ono omulwadde aliko abantu ab'engezigezi bangi nze tonyongera abasawo b'ensambya tobanyongera nga bamugamba ate musawo balwadde bangezigezi batya buli kye mutugambye tukikole bannange tusasudde ssente eddwaliro tulwadde buli kimusabye naye naffe bwe tusaba kyetwetaagisa ku mulwadde waffe ate mumugamba lugezigezi nga tuli mu yuniti z'omusayi bataano bamugamba bamwongereko ecupa endala 2 oba 3 nga basindika omuntu okugenda akimu omusayi omuvubuka alina okukola ndooza tukiyite approve nga bwemanyi buli office olina okusayininga kintu kino kifulumye kubanga naawe olina okukuba accountability yakyo mu office yo nga munnange agenda ng'omuvubuka abagamba ono gwe basanze mundoozi abadde mulala nga bagamba abantu bangi abasabye emisaayi namwe mumumiikirize ng'omuwala ono gwe basindikiddeko abagamba bannange baatugambye omuntu ono ali bubi yeetaaga kufuna ki yeetaaga kufuna musaayi mutusaasire omuvubuka yaganye nga balina okuddamu bayitesenga jje byamulabye musawo mbadde sitegedde nti muntu wona bagamba bannange alina kuba muntu wo so you people nze sisobola kusaasira basawo abo bwe baba nga babakube abantu balaaja n'ebizibu ebibatuukirako mu malwaliro gavumenti etunula abakazi bafiiridde mu malwaliro bazaala omusayi ne gumugwamu ng'omusawo waali gwevanga ku musawo akwata omukazi asindika omwana n'amukuba nakutuma okulufuna olubuto nti nange saakutuma kusoma bino byewasoma walirekedde ababisobola ne babisoma abantu b'amalwaliro abo nze tobanyongera kati oyo omu eri eddwaliro limu nkunyumiza kiruddu gye bangoba kiruddu we Kawempe eyo bangoba eddwaliro lyayisa Mrs. Vera thank you eddwaliro lyayisa ekirango tugenda nakibanyumizaako era emboozi ye Kawempe muganda wange agenda oluno olumusimbira mu kkubaawo tunoonyeddwa eryo liri okumpi nga Kawempe nga bagimutunuza Kawempe nga tubuuka bannakazadde b'eggwanga okutuuka mu private gye yagenda okuzaalira ng'obwana buli mu butebe naye bino byonna tubyogedde gavumenti yali ekoze eki naye ng'ate n'abali mu malwaliro abaloni nagamba lugazi kifu lakyo kifu naye nga gavumenti bino byonna ebiraba abakwatibwako bino byonna babiraba balaba abantu nga bakomplaininga balaba abantu nga balaja n'omwana omusawo eyasoma obusawo n'okwata omwana wa munno n'omuguza omuntu omulala n'oleko ne yayise mu bulumi n'amusindika amwetisse amusindise n'omumujjako gwe n'olaba nga tamugwana n'omuwa mugwana gavumenti nesigala nga teyogedde eri very okay nga lwaki tetukuba basawo kati nga lwaki abantu tebagenda kugwa basawo mu bulago nosasula enguzi ofuna ekitanda naye nakyo nekibula nsambya hospital atanagigenda mutogitegeera gana amalwaliro niwegaba nga gali ku private sector gasigala gagwa mu institute ya health gavumenti erina okuba nga eregulatinga gana amalwaliro ebeeko byetereeza unanzijukiza emmese okuli omwana mu government hospital ekirala lwaki temutugambanga nti bannange omuntu wanajja mu ddwaliro tugenda kumusalamu ebintu bye tubeerenga nga tukimanyi nti omuntu wange olumutuusa tebagenda mufaako wakugibwamu bibumba nze ninde omulambo gw'omuntu wange nga mumaze okugukinjaja muguggyemu ebibumba nze ntwala omulambo gw'omuntu wange because you people you're hurting people beyond oganye okukola ku muntu we naye omuntu olufudde osooka kusalasala muntu kumusika mu bibumba what is that mumwagala omuntu wa wansi akola atya nange nakitegedde butegeezi nti basinya doctors tebakola kiro bayintaani b'ensambya basinya doctor ensambya oba balira ku ngalo ate sinya doctor waleka nga wadde order n'agenda kati bayintaani ne bagikyusa ne bakola ebyabwe omwana yintaani yabadde atwala taata wange mu operation agenda amuyigireko brother wange ne bagamba tomufulumya wano osaaga Dr. Senior yalesa agambye bamutekeko omusayi mpaka enkyanga akomyewo temumulongoosa omulwadde n'akomplaininga n'agamba bannange omusuwa guzimbye omuwala n'amugamba agolaba bubi omusayi nga tegukyatambula omukono ne guzimba guti abasobola okukuba abasawo tugenda bawagira babatukubire gamba babakubi bakazi bannamwe mubakaabizza asindisa omwana we amaze omuzaala omusawo sebo ne yeewa olukusa
omwana n'amugabira atamusindisa atamwetisse sigamba nti obadde surrogate naamukujjako n'okwata abaana b'abano n'obateeka mu butebe nze njagala mmwe be bataagoba mu malwaliro ago mugendeko ekiruddu kawempe abakazi gye bazaalira oyambuka agamba ddala toyita mu lift bweba ekyakola oyambuka amadala ng'ogenda mu private wing abakazi abazaalira mu private gye bazaalira ogenda kubuuka bamaama mu bukuuba omwo embuto abalala bazadde omulala alaaja na musawo ntaasa omusawo amubuuza nakutuma nga ye musawo goddukiddeko ogenda okutaasa obulamu omusawo n'akubuuza olina sente meka nkutwalira omwana mu intensive care unit n'omugamba munaye ninawo 5 n'agamba 5 gikola ki 5 gyo ne bakugoba nagyo okuyingira eddwaliro nga tolina nguzi agula gate bannange nze era nina bye namanyiira era sikyabalumya mutwe nga bwe nabagambye nze ntambula n'obusente bwange obuvungisa obw'ettaano 5 olutuuka ku ddwaliro ly'ekiruddu nga sikaali mwokya nga mpa ne parking nga nnyingira bulungi olutuuka wali bana ba reception nteekako simayiro ya bugembe eva kukutu paka kukutu anti olwo nina kyenjagala nga nkubira gwe manyi omunange ndi wano ku reception nga jjanga mpiikinga nga ngambe ne timu egenda okukwata bwe baya abasawo omukaga nga buli musawo nsooka munyigayo ekizike kubanga enguzi tetukyasobola givaako we can't we need to survive atalina kizike beerangamu n'ekyebiri atalina kyebiri beerangamu n'ekitwalo otherwise nkubuulira amazima ga Katonda mugulu ogenda kufa nga abasawo batunula bwe bati ate tolina gy'ogenda kukola okuggyako ng'olina obusobozi obugenda obbaloba enguzi bwe bulamu kati bwe tulina mu Uganda you want to save your life funa enguzi nsambya twagisasudde because twagendawo nga tukimanyi tugenze kutaasa bulamu bwa muntu but ahead of the money we paid we almost lost the person okuwa obuwi ward nti ogenda wano kyokka ng'osasudde nogamba naye nasasudde mwaŋŋambi cash first muba wadde naye nga service tezitambula ku muntu wange ate nga nsasudde muyambe eggwanga lyaffe mutuyambe eggwanga lyaffe mutuyambire ddala amalwaliro gonna tegeefiirayo lwa nsonga n'abaali gakwasisizza amateeka tebafaayo tebaagala kumanya kubanga singa gavumenti ekyalina obuyinza bwayo mu bintu bino yaligambye no wano mutereezeemu wadde muli ba private wano mutereezeemu naye era oyingira eddwaliro ng'oyingidde okimanyi enguzi yeekola naye era n'ogisasula n'egaana okukola omuntu naafanga abasawo batunula bwe bati ne banywa kyayi waabwe noweeziribanga n'okaaba n'osinda omusawo n'agamba si gwosoose ne banno baasinze n'okukusingako naye ddira ku kabalagalaawe n'anywa n'ekikopo kya kyayi ky'owamata zezo institute ze tulina naye ng'ate eri too sensitive nti obulamu gye butaasibwa